wealth is a teamwork. Kitegeera obugaga tebuba bwomu, it is a teamwork. Tosobola kukola wekka n'okulaakulana. Ate otya no man is an island. Nebyokola ng'omuntu okusinziira ku ndowooza yo n'okufumiitiriza bye byattractinga success towards you. Kati era mbadde ngamba ne Uganda bannange project nze nsaba gavumenti n'obuwombeefu obw'amaanyi singa yaleeta project mu Uganda nga bagiyita operation mindset change n'esooka negenda ku bwongo just nga we nagamba nti obwongo obufu bulinga olaba leeta zero nze ng'obwongo obubufu ne wenkwata biliyoni 10 n'ezikwanga capital zigwawo, it will be just a matter of time njagenda okuddira ng'ozizizaayo ku zero. Naye ate obwongo obutuufu obufumiitiriza bane tutuyita multiplier effect nekyolabanga ekifu akikwata n'akiwumbawumba n'akifuula zaabu naye nga kyonna kitambulira kukola ki kufumiitiriza. If we can get our fellow ordinary Ugandans to reason sivuma eggwanga lino lijja kukulaakulanya ku supiidi kuba kati ate oba otawaanira kinembeera nga buli muntu kyakola akola kituufu nokukola ekituufu ki simply reasoning out reality n'otegeera nti bankebedde ndi mulwadde n'ogenda n'omira eddagala todda mu ddogo si nti bankebedde ndi mulwadde n'oyaka ŋŋendeko mu kyalo kiringa kufa. Death is a reality. Ekyokukkiririza mu kufa kyakufumiitiriza lwansonga lwaki omala amaanyi n'ebiseera nga weeraliikirira ekintu ky'omanyi nti kirina okubaawo ate nga tokirinaako kontrol wadde obudde okinaabeerawo. Ekyo kireka bulefu olwaba abasiraamu tugamba alhamdulillah. Kati nze sitya wadde okufa kuba nakkiriza tinako kyekuli ate kulina okukola ki okubaawo ate neezikiriza nti sikulinaako kumanya wadde obudde okunaabaawo. Kati waki neeraliikirira ekintu kye sitalinaako buyinza nakusalawo.